akasera يقول أبو درداء صحابه يأتي أبو درداء يعني أبو درداء صحابا جليل إلي يميت عويمر جاميس أبو درداء غير مانوي نامتم درداء ولكن اسمه حقيقة إلي يتوف بميتا عويمر متبني وبنغا بمكاغا زيد أبامرجيري أبامرجا لوايتوا قيس. هكذا أيها الإخوة قالوا تنوري صحابه يغامب ابن آدم وأنت متبني وآدم إنك أيام وليوش تجد قلت بينك يغامب إنك أيام أو يوم برنا فإذا مضى اليوم ونقول إلى مضى بعضك ناوه إنزكيشتون. تقام بصحابة الجليل أيتوا عويمر أغمك زيد مرجل وقيس جدياوي. يقال الصحابة يمسجوا مدني يزال مدينة الأنصاري إلى رمى غادس النبي صلى الله عليه وسلم يسير مفكر نقر بدري وغزوة البدر. يقال يا ابن آدم وانظر متبني آدم إنك يوم ولنك وإذا مضى اليوم ولد وزرانك مضى بعضك nawo wogenze k'ekitundu nawo wogenze lwaki tugenze k'ekitundu. Kadhalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mpaka yagamba kulla yawmin tanqusu umruka fa innaka la tadri, buli lunaku olukeesenkeera osemberera kabbuli fa innaka la tadri, notowulira wekanga bwekange mu malayika ezze ekunonye safaru ila llahi jalla wa ala, ila kusinkana Allah wala mahalan ngati yote yakola usimatuke akasema kwa kusikana Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika ma ma'al al-maut okufache chi ila al-maut okufa fihi ta'rifat kathira inda ahli al-ilm ama nibati nyonyola nyingi. يقول ابن عبد العزيز يقول الموت أشيت وكفا انتقال من الدنيا أو انتقال من الدار إلى دار وفمن يومين وينجر اليومين شاتجيزة تجي أي من انتقال من حياة الدنيا إلى حياة البرزخية وفقبل نوبلك يجوا نوميز نوجد قبل نوبتلنا تارا البرزخية وبتر واقوم منتملا لينا نتمنى صلواتي كلكم. هذا ما يسمى الموت. موت تجي انتقال من الدنيا من دار إلى دار وفمن يوم يوبلا نوينزي إلى دار البرزخية نوجد من يوم etebera muntu etebera katala etebya kunyumikiriza wale mulirwana illa a'malu kujakemeza. Sidhalika ya ikhwa labudda an nasta'ida udda tulino kwetekera olunaku oluzibu olwo liman lam yasta'iddu bihi omuntu yenna atalwetegekedde. Owokwe n'agamba ekiyitibwa al-maut huwa izhaqu al-ruh, kwe kujjamu omwoyo المبثوثة وموالي في جسم العبد ممد مولو نبا قواليلا ينصب القول ينجري قولي فمي سهولي نوبلومي لأن الروح مبثوثة موالي للمبيني قلنا كتي إذهاق أكسك يوم مولو بقتوال إلى الله جل وعلا. هذا ما يسمى له الموت. يقول عمر بن عبد العزيز يقول يا ابن آدم وانغكم متبن وادم لم تخلقوا للفناء تبقتونا ngakuzikirira kugwawo bali inama tunqiluna min darin ila darin
bakujja ku nyumba eno y'obulamu ne bakutwala ku nyumba y'obwekabuli. Walidhalik hadha ma yusamma al-maut. Wal-maut fihi masa'ibun, waliye bizibu liman lam yasta'id atetegese. Fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala mbaka yagamba nti inna al-mauta lasakarat, okufanga kuluma. Inna al-mauta lasakarat, obuzibu bw'okufa buluma nnyo. Falamma marida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mbaka beyalwala maridahu lilmaut, obulwadde obw'okufa. Banne bagenda ne bamulabako, mwali Ibn Mas'ud n'abalala bangi bagenda bamulabiko Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bamusanga yeebasaawo olumbe lumuluma nnyo. Falamma sami'a nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, bw'amala okubawulira bihudurihim babazze, rafa'a basarahu ilayhim, n'abatunuulira sallallahu alayhi wa sallam. Fabaka nabiyyu, mbaka yakaaba, kyekyamukaabya ng'ayidde. Naawe ojja kuwulira nti oyidde, gwirinda kuwulabira, ojja kuwulira ng'oyidde. Falamma nazala ilayhim nabiyyu, Ibn Mas'ud nga bw'amala okutunuulira, fabaka, n'atulika n'akaaba. Fabakaina, naffe ffenna abaaliwo maziga negatuyiika. Faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, mbaka n'abagamba, marhaba bikum, ekituufu nsanyusa okubalaba. Usikum bitaqwa Allah, usikum bitaqwa Allah wattaqullah, mbalamira okutya Allah, abange mutye Allah. Wassam'a watta'a, fangayo nnyo okuwulira enjigiriza y'eddiini egamba ki, ate ogoberere ogondere ky'owulidde, kiva ku ddiini kiwulire ate okigoberere. N'abagamba nti wala tafarraku, bannange temwawukananga. Wala tafarraku, mbakubiriza obutayawukana. I'tasimu bihablillah, mwekwate nnyo ku mugongo wa Allah. Wala tafarraku, bakubiriza temwawukananga, mubeere bikaabo byali bingi, mubeere bumo. Yayogera kutuba mpanvu. Falamma intaha an-nabiyyu min kalamihi, bw'amala okwogera ebigambo bye, Ibn Mas'ud alabira ddala ng'ebigambo byayogedde sallallahu alayhi wa sallam si byakubeerawo. N'amuga nti ya Rasulallah, kaifa nagsuluka, okunaaza n'okufaako okuteeseteesa otya ya Rasulallah? Nabbi n'abagamba sallallahu alayhi wa sallam nti fa idha ghasaltumuni faj'aluni ala sariri, bwe mbaga mutandise okunnaaza, munnaalize ku kitanda kyange, munnaalize ku kitanda kyange. N'amubuuza nti man yusalli bika awwalan, ani agenda okusaalira? Faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, idha intahaytu min al-ghusli, bwe mba mmaze okunnaaza, fakhruju sa'atan min bayti, mufulume muveege munnaaliza, mumpeyo essaawa emu, mundeke ku kitanda nga mumaze okunnaaza bulungi, mumpeyo essaawa emu, mwenna mufulume muveeyo. Falamma kharaju jami'an, bonna bwe baavaayo n'abagamba nti n'abategeeza ekinaabaawo. N'agamba nti awwalu ma yusalli alayya Jibril, agenda okusooka okunsaalira Jibril wa Mikail wa Israfil, abo abana bagenda okusookayo. Summa n'ayogera gurupu eneddako musaalira era ey'abamalayika. Summa ba'da dhalik faqala nabiyyu, n'abagamba nti oluvannyuma muyingire, wasallu alayya, munsaalire. Wano mu kufa ayuha al-ikhwa, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aisha Fatima atugamba fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam da'a al-wallah, yaleeta akantu akafunirwamu wuzu. Fawada'a yadayhi sallallahu alayhi wa sallam min shiddati alami shadid, n'akwata mu mazzi olw'obulumi bwali bungi nnyo, nga bw'ayogera ebigambo nti inna al-mauta lasakarat, bannange okufa si kirala kuno kutamiira, ng'omuntu anywedde omwenge kwe kutamiira kw'endiko. Inna al-mauta lasakarat, kufa kutamiriza ddala. Sallallahu alayhi wa sallam bwe yayogera ebigambo ebyo, kiki yali ategeeza ne sakarat? Kyali ategeeza ne sakarat okufa kuluma kutya mu kattu akatono ennyo, okugeza kifaanaganira ddala ng'omuntu akuggyako eddiba ng'oli mulamu, n'aleta ejjirita
n'akujjako eddiba n'akususaako eddiba okuva ku mutwe n'alikujjako ng'otuddeawo akujjako eddiba bw'amala oddikujjako n'aleeta ekidomola ky'amazzi kya kamulali n'akikuyiwako kwe kusemberera okuwulira ku bulumi bw'okufa. Omuliro guno malika bwebanga egujjamu steps 3 esooka n'egujja era nga bw'ojja okiraba nesinyumya birime tugenda kuba ku ggwe oyagala toyagala kozzi chance eriwo emu malayika giraba nga watendeka bulungi kalati nemwekuba nekuleka nedduka negenda awo kwe wali okuwola naye nga tosobola kugikuba bulungi tolina bwogenda kuyita ayuhannaasi. Qala jalla waala Allah yatugamba nti yudrikukum almaut walau kuntum fi buruji mushayyada nembanga musuleyo waggulu mu high creepers era Allah ajja kukunonayo mu ngeri efaanagana bwe. Falidhalik Sulaiman alayhi salatu wassalam yali awangaala nnyo ne malakul maut. Sulaiman yasaba Allah namugamba nti ya rabbi ij'al li khalili min malaikati njagala onfuulire mukwano gwange malayika nfuulira y'omu abeere mukwano gwange nnyo nfanfe. Fa'ataahu Allahu malaka al-maut. Allah namugamba nti malakul maut ye mukwano gwe. Waliwo omusajja ku kyalo naga nti kadi a'taaka Allahu ilman, Allah yakuwa ilimu nnyingi nnyo Sulaimaani, ala tuallimuni, sisobola kusomako. Faqala ahla wa sahla, jangu musomesa. N'asoma naye n'asoma wa Sulaimaani. N'omusajja oli malakul maut yajjanga fi surati rajuli, yajjanga buli lunaku ng'erina okujja n'ebeera wa Sulaimaani banyumya n'egenda buli lunaku. Naye olunaku lumu lamma hana ajalu hadha rajuli, lamma hana mautu hadha rajuli, okufaako bwe kwasembera, nazala ilayhi malaikatun, malakul maut nemutunuulira nnyo n'eriiso ghalib, bayita aynu ghalib, eriiso nga litiisa nnyo. Yamutunuulira bweti musajja ono n'atya n'agamba Sulaiman, n'omusajja we sirina kyennamukoze naye anjagaza ati engeri gyantumiza mpulira mutidde nnyo, simanyi kyandala, sirina muvuma, sirina lutalo naye naye lwaki antunuulira bwatula eriiso ezzibu. N'amubuuza nti atadiri man hadha, yoyo omumanyi? Naye omusajja we nze mumanyiddewo naye buli lwenkijja wano ayina engeri gyantunuuliramu entunuuliro etuli ya bulijjo. Faqaala lahu Sulaiman hadha malakul maut, oyo bayita malakul maut. N'agamba nti anta taishu maa malakul maut, owangala ne malakul maut kati bw'ogisobya. Nemuga nti akensomyeko kamala sidda omuwo, ako kamala kensomyewo. N'amugamba njagala onfunire transport empanvu ennyangu ddala nziruke, oyo tebamuliraana. Fadaa Sulaimaanu arriih, n'amuyitira empewo. Fajaa riih, riih bwe yajja n'agigamba nti twalire oyo, batugamba nti yagenda India. Aga njagala ontwalire oyo India mu sipiidi ey'amangu ennyo. Malakul maut n'egenda. Omusajja ono ne bamukwata mangu nnyo, hadiisi egamba n'emuteeka e India. Bw'atuuka e India fa idhaa huwa birajulin, oyo yennyini bwe yalabye eri wa Sulaiman twali kasimu, takyayita mpewo si yeliise, takyadduka. Namugamba nti anti Allah yaŋŋambye kujjemu omwoyo, naye yagaŋŋambye nkujjiremu wano, singa obadde osigadde eri nalisinga kyenyinza kukola, naye wano bwe baŋŋamba tujja kwereeta kati otuuse essaawa eno. Ayuha al-ikhwa, lidhalik musajja takyasobola kudduka, takyasobola kukuba ndoolo. Ekyo kyennyini omubaka kyagamba sallallahu alaihi wasallam, idha arada Allahu bi'abdihi an tamuuta bi ayyi al-ardi ja'ala lahu ilayha haja. Allah wayagala ofiire mu kitundu ng'akuleeta obwagazi, ng'akuleeta obwagazi nga weetwala bo wennyini nga talina kuyomba. Oyo yayagala kudduka musajja ono eyeetwala bagenda omugiramu omwoyo, nagati waliwo yennyini Allah bwe yaŋŋambye nkugiremu omwoyo. Naye nebuuza namubuuza nti Allah n'atuukawo atya, namugamba kola kyenkugamba, gwe linda bulinzi, gwe wennyini weereeta weewano era ngenda kugyamu omwoyo. Kadhalika n'agenda mwoyo n'agumugyamu, n'adda eri Sulaiman namugamba nti wali musajja wange wakoze otya, nti yawedde dda okutuuka eri Allah.
yamaze okutuuka Allah eri Allah tuwakyali engeri yonna maze bitegera nawe mbuuliraako nange nze ŋŋenda ddi n'amugamba nze ŋŋenda ddi wawe bituuse katulabi kutandisa omulimu gwo nabga la adri wallahi nange simanyi muntu lwanaafa naye mba ndi mu ofiisi yange wa awaani n'abankolerako gundi lisiti ejjabuzibwa eti nentunulamu nemanti hakati ŋŋenda Kyengera ŋŋenda Bujuuko ŋŋenda mu China oyo tekinologi gwe yaliwa mu YouTube Allah yamumanyi agamba nange ntuna ku lisiti sinza kugamba nti ojja kufa olunaku lwekyo sirumanyi wabula lisiti bwejja nga Allah nga nti abo bonna olwayo tebasola ku nsi awona tebasola ku nsi hakadha subhanahu wa ta'ala lidhalik Sulaiman asaba mukwano gw'oli amubuulireko namuga sina wabula nze nange ndaba lisiti bwebezze nentegeera ko Sulaiman agati talagira amajini gamuzimbire akayumba akendabirwamu kakasiiringe bulungi nnyo abeere omwo omwalimu takyakomawo negamuzimbira akayumba kandabirwamu amwalabire omugagga takyafuluma takyakola n'abeera omwo siyinza kuliraana musajja mukwano guweddewo oluvannyuma lw'okutta omuyizi we mu ngeri efaanagana wenda n'abeera omwo n'akula n'abeera omwo kati Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu surati Saba 14 falamma qadayna alayhi al-ajal bitwamala okusalawo oyo agende noyo bamunone yali ali ku muggo bw'ati nemunona Allah kyagamba subhanahu wa ta'ala walau kunta fi buruji mushayyada nobuweekwekotya toyinza kudduka kufa abaali awo nga yamutuuse dda akayumba takyasobola kuvaamu ate yatuuse n'afiira ku muggo kwe yafiira bwati n'abeerako ebbanga ddene ebigambo biwanvu ayuha al-ikhwa sitole empanvu ey'okufa ya Sulaiman kyetuliko ki inna al-mawta lasakaraat okufa kuluma nnyo ng'omuntu akuggyako eddiba n'amala oddijjako n'akuyako ekidomola kyakamulali kekasemberwa okubi okulumibwa okufa lidhalika omubaka sa sallama hadharana yatubuulira nnyo n'atukubiriza kigambo okufa kulina ensonga 10 enzibu ennyo inna al-mawta okufa kulina 10 maswaiba kulina ebizibu 10 ebitunuulidde omwana wa Adamu ayuhannaasi awwalu musiba teriyo mwana wa Adamu buzibu bwagenda kufuna ng'ali ku nsi kuno ng'olunaku lubamugjamu omwoyo illa man ista'adda udda kujjako yeetegekedde olunaku olwo ekizibu ekisooka izahabu ruh okujjamu omwoyo ogusika eri bagusika mu nsika 3 ekisooka okufa ku mwana wa Adamu bigere bali basooka okugujja lwaki basooka bigere tikubulumi omuguluma bakulekera ebigere oyinza okudduka n'oyita n'ewamwe sipiidi z'odduka obuddusi naye oba toyinza kuyimirirawo mu dakiika 3 omaze okutuuka e Kenya sipiidi z'odduka ng'ogirabyeku n'okutya eddakiika 3 Kenya oba omaze omuyingira kati basooka bigere nokyasobola kusitukawo nebabiteekaawo wagusikamu owulira sagala weebuuze ntya bwerinda wulira akaseerako kajja ojja kukategeera obulungi nti bagujjamu batya balidhalika bamala ogusika negutuuka mu maviivi basooka bigere buli muntu yenna neweba accident ayinza okudduka nga omuti gwagwasiza yasiza dda nadduka n'agenda singa baleka ebigere nga biramu singa bagulekamu omwoyo olw'okufa n'embeera ebaawo nga betugenda okugiramu balidhalika basooka bigere negujja mu maviivi tokyasobola kusitukawo oyagala kusituka tokyasobola bekutuuka mu maviivi ne bagusika ne gujja mu kiwato egutuuka mu kiwato ne gujja wano mu kifuba ne gujja kutuula wano mu kifuba kati nga nawe okulaba olaba biri wano ebiri eno wansi w'ebigere tokyasobola kulabayo mwiba gujjeemu bwe bamala okugujjamu ne bagusika ogujja mu kifuba kugenda mu bulago olutuuka mu bulago weppa toddamu kulaba kyaguusi notandika kulaba zakiya hayata al-qabr byotandika okulaba nga bakulagagajjana nga bakulaga omuliro kasita gutuuka mu buki mu bulago bekuva mu kifuba kugenda mu bulago nga bakuggyako endaba y'edduniya otandika kulaba endaba yeeki oba ntegerekese dine bakuggyako endaba y'edduniya onoonolwo bantu kyabalaba waddebine bagugjeyo olutuuka mu bulago ngendo bagikuggyako nga batandika kulaga mbeera gy'olaga ng'olaba kabuli gy'olaga ng'olaba omuliro ng'olaba ejjana kullu dhalik nga tubiraba bulungi kama thabata dhalika ali nabiyyi sallallahu
عليه وسلم. فلذلك إمام حسن أفتقيز أبو بمجم إذا كان العبد من أهل السعادة. معنى السعادة أي السعادة تتقيز أهل الجنة وغانقو غير مجنة ربجم بمجم وما ملايكة ستبدوالي ezikola noli bebatwala olupapula nno yagenda okufa tiriyoni zinga 10 zogenda okutta bibuuka biryomo bino biri muli byonna biraba kati malayika ziri zibala zitudde wali ng'omulwadde obwoziraba bulungi ezigenda okuzinga omwoyo wali tajja mala kunawo tazinga mwoyo yo omulimu guli omu kujjamu mwoyo ng'akukwasa bali tegumala wadde olutemya lw'eriiso mu lugalo ng'akukwasa bali haulai era nga byagamba Sulaiman nze kyenkola nga bandeetedde gundi eno kubaaka buli muntu kubaako akawandiiko buli muntu kubaako akawandiiko genda olunesanda mu muliro genda olunesanda mu jjana kati ow'omujjana atuna okuzibwa tunamanya nti ono haji migadde wa mujjana ng'agenda gyesanda n'olwo ng'azireeta entungo ebiiraawo mala kuzireeta kati bano banne nga bagamba kwate emikugu tugende tusooka wano ensi yonna nga bagibona kati bano bajja kutuula wali be basooka okujja era bw'osooka okulaba malakul mawuti ezo osooka okulaba malakul mawuti nga tennaba kujja osooka kulaba awaanihi bano abamuyambako abagenda okutwala omwoyo gwo yono kyakola alwayo nga bano bamala okweteekateeka n'essando kiteekawo obulungi bwessuuka sawaa za muliro oba za mujjana kubanga buli bamuwa egundi eri layinaako eri bagimuwa buli omu baba bamuteekereko tyowa muliro era ng'azinona mu muliro eziwunya obubi enkambwe ennyo waliyadu billah ate ow'omujjana era zijja nga zirimu akawo kayitirivu nnyo kati zino zijja nga zituula wali ono ajja luvannyuma ng'oli atuuse malakul mawuti ajja luvannyuma nga bano baatudde dda wabalabye dda nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam aina yajlisuuna batuula madda albasari omulwadde wakoma okulaba hatta n'obanga n'ofa accident oba wabalabye dda netusobola kuwulya abantu b'oliraani oba wabalabye tekinologi gwakozesa kika kya waggulu subhanahu wa ta'ala oba wabalabye dda kubanga hadithi etulaga buli agenda okufa yenna abalengera n'abalaba nga bazze bw'oba oli mulwadde n'obalaba wakoma okulaba n'owa accident bwati kati baba bakutte essanda ng'obalaba bazikutte okutuusa malakul mawuti bw'ijja mutaakhira yeekerewamu katono bemala okutuuka n'ejja ku mutwego n'ekuyita nti ya ayyatuha nafsu tayyiba wange omwoyo gw'omulungi okhruji va ku dduniya olwaleero okhruji vaayo ila rabbik eri allah waliwo gy'olaga mardiya wallahu laysa sakhitu alayk allah takulinako tabbu yonna nabi agamba sallallahu alayhi wa sallam fatakhruju ruh nga gutandika okuvaayo mu bigere owulira bulungi nnyo nabi yali akuba akafaananyi yagamba nti nga bwolaba omuntu abadde omuyala ennyo ng'alina ekika ky'emmere kyayagala n'enva ne bakimuwa mu kaseera okimanyi nti omuntu aba tannaba kulya mmere n'amalusu gayinza okuyitawo temukirabango olw'obwagazi bw'emmere naye bw'owulira omwo toyagala kuteeka nti bagututte olabirawo nga baguwadde bali baguzinga mu ssanda gulagawa ila sama olwo nga batandika okulinyisa ila samai al-awwal wa yastaftahunahum malayika zino nga zisaba bali twagala kuyingira bazubuza man ma'ak olinaani oyo man ma'ak ani oyo gwolinayo mulinaani nga zoogera asma'ahu allati kanu yusammunaha fi dunya amanya gonna gobadde oyita ku nsi gonna nga bakuyita kibajjo nsenene kimuli nga bagakuyita nga balinnyalinnya n'akawawa akayitirivu kati malayika ziri filmalai mu bbanga zigamba nti man hatha alladhi jitum bihi ani oyo gwe muzze naye hal huwa malik mulese kabaka oba muntu wa bulijjo nakati Sulaiman ibn Sulaiman olwaki kulla malaikati yahtaju an yaqtariba ila hadha ruhu tayyib nga yagala kusembera kawooko ovaamu ila samai sabi buli ggulu byogenda oyitako waliwo bagenda bababuuza nebiboogera bw'otuuka ku ggulu eryokubiri waliwo abasajja abagamba nti inna hadha rajula kana yuqimu ssala omusajja oyo abadde musaaze nnyo faftahu lahu wallahi asaana kuggulwawo musajja abadde munywevu nnyo ku ssala
erigenda kulyokusatu nga baga inna hadha al-abda kana yuzakki abadda wayo nnyo bulabwe bonna sente zimanyi mugaso kujja kuziwirya abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala umuliko musajja agende lidhalika ila samai as-sabi'a bakutusa mu ggulu ly'omusanvu kama ittafaqa alayhi ahlu sunna wal jamaa olukutusaayo ngezimu zibuuza Allah atayina bihi musajja tumulesi una atuuse tukole ki wa idha kana min ahli saada bw'obanga oli mu bantu b'omujjana Allah agamba subhanahu wa ta'ala idhabu bihi wa aruha maq'adahu min aljanna mugende mulage amayumba ge mugende mulage amayumba ge kati nga bakuteeka wegituukira emyoyo gy'abakkiriza kati mu kiseera ky'okunaaza wano nga tutandise okukunaaza eno baleese emigogo n'ebisigadde bakunaaza ako akaseera ke banaalizaamu ne bakutwala mu jjana awo ne bakutwala mu jjana ddala nga tonnaba na kuziikibwa ati Allah agati wa aruha maq'adahu min aljanna ngene mulage wagenda okuwangaalira n'engeri gyawanguddemu baleka nazikolaga nti abakyala bali awo ng'otunula ku byalo ogira okulemerayo tenga tojja kulemerayo n'okudda ku nsi puroguramu nga bwetambula ogwo omugga gugwo subhanallah falidhalika qala nabi kama ilmu imam Bukhari omuntu atuuka n'okugamba nti kaddimooni abange munninzaaki sawa omunaana gwaki kati ani bagenda okuziikana n'obuli essaawa 8 ku byala biri oluusi abakyala bajja ne baziika bwomala obalabe baga tujja kuziika kama thabata dhalika nga bekyakakasibwa mu Saudiya omwana eyafa twamwogerako ono omulala yabalabira ddala bulungi nga Allah ayisa mu kitaawe lidhalika bwemala okutwalayo kati ekiseera kyomala nga bakunaaza oba otambula mu jjana oba kiwanvuye oba kikeereyeemu oba oli mu jjana bakulaga buli kintu olumala okukunaaza bebba nga Allah gamuguzeeyo ogumukkiriza nga baguleeta kati wano bwe bakujja wali kataana bamaze okukunaaza nga bakuteeka wano ku sanda zisatu awe gujjira kati esanda esooka okukuziika gye bateeka omwoyo wa muntegedde nga guvaawo guva mu jjana naye ngaessanyu lye guyina Allah yasinga okulimanya lwaki gutuuseko mu jjana ate n'ennyumba nabbi yatugamba nti alqabru rawda min riyadi aljanna emu ku department y'ejjana kabuli ey'omukkiriza lidhalika bakukomyawo bamaze okukunaaza bamaze okukabula bulungi kati nga bakuteeka ku ssande essatu kati essande ensooka mwe bagusibira n'eyokubiri n'eyokusatu ne gubeera omwo agamba nti wayasma'u kulla yatakallamu bihi buli abayogera ne mubeera nga mwenkana muti ogundi guba kuwulya bulungi nekyoyogera waman yatakallamu bihi sharra abogerako ekibi gwagala okutaagula kumaze okulaba ebyengera toyogera bibi gwagala okutaagula waman yatakallamu bihi khairan n'abogerako obulungi guba musanyufu nnyo dhalika qala nabiyu baka yatugamba nti la tasubbu amwatakum temuvumanga baki kikyali ategeeza ay la tadhkuru ayubahum temwogera bulogo bw'abannamwe nga bafudde fa inna almalaikata yashhadun kyemwogera kizogere eri Allah falidhalika toyogera ku muntu nga yafudde yogera birungi hatta yafuza bima faala fi hayati dunya yesiime n'ebibadde kuno ku nsi falidhalika tumaze okuleeta tukukomezaawo ekiseera ky'okunaaza kiwedde tutandise okuzinga baguzingiramu fa idha sallu alayhi bebakusaalira gubaamu mwoyo tugusaalira tusaalira mayiti mwomwoyo guli bino byonna byenjogera ojja biraba bulungi kaseera kekabulayo kokka ojja biraba nanga obijjukira nga bwebyogera lidhalika tugusaalira mwoyo guli ne bagusitula tumaze okusaalira tenkakasa olungi okusaalira bekuggwa tebayo ekirala okujjako okukkiriza mukati mukasengeko oyagala toyagala bwe buti ng'oli eyo bakuzizaako dda ekujjuddeko oli eyo otubana birungi oba nabibi waliyadu billah tusaba Allah tuwe kabuli zaffe zibeere ekimu ku kitundu ky'omujjana ali bakuteekamu wano nga basitula mayiti gubaamu naye nga guliriddawa guli mu ssanda kati bwe tugenda wano kutwala
okweyingiza mu kabuli bano abali mu kabuli bakusitule awe buddiramu era basitula omuntu alimu omwoyo gwe ddala nga bw'ojjukira muganda wange ekitiibwa akaseera bwe kanaba katuuse kati wano bakujjayo eri abakola ku ebyo ne babuzzaamu ne kutuulira ddala bwe gwabadde naye nga tegulina maanyi wadde okwogera kubanga puroguramu yeeri netiwaka zonna bazijjako n'oba oyagala otya teri netiwaka ekolagana na muntu ali ku duniya n'afudde walidhalika bakuteekamu ne bakuteekayo wali kati wali bakwaniriza nnyo Allah agamba bano nga bakuleeta tube bumala omuteekayo fafurushuuhu mugende muleete n'ebifaliso mumwalire teriyo mukkiriza asula bubi mukabulira ate lwaki afanajalu lmuslimina kalmujrimina bwebisa abasiraamu abalongofu ebabisanaabona kalla kisobokera ddala mufaliso gijja okuva mu jjana kati bwe gijja mu jjana nga bakwalira mufaliso kino bwosulamu mufaliso kumpira ol'ennamba lwaki kabuli eba nnene yenkana wa ayuha likhwa kubanga byomufaliso gwosulako mu kabuli wantegujaawo wanteguyinza kujaawo lwaki tegujaawo anti batiga Allah abawa oda n'agamba nti wafsahu qablahu njagala mugaziye kabuli eyo madda basarihi wokoma okulaba bwoti nga tewali bintu okomawo eyo kabuli y'omukkiriza ng'otunula bwoti tewali kintu kyonna ng'otunula wokoma okulaba bwoti kuba teriyo kintu kikuzikiriza nti ate waliyo omugga ate waliyo ebijanjaalo waliyo ebikajjo bya Sulaiman bagigaziya yonna nebeera ngazi nnyo eno n'eno n'eri angozi zonna eba ngazi madda basari gwe wokoma okulaba ng'obadde ku nsi oba okomawo okiraba omufaliso bwe guba omunene wakadhalika qala rabbul alamina oda zaabawanga bagukomyawo wanawwiru qabrahu ate muwayalire wallahi alladhi la ilaha illa hu teri masanyalaze gayita kwakakwekana gakabuli eri abadde agikulirira naye ffe tuliridde wa ayuha nnaasi ensi naye kumala mugusente n'okulembera n'ogaana okusaala n'ogaana okuwoowa byonna wama alhayatu duniya illa mataaul ghurur kale omenyekiraki miggo giri eyo mizibu ate ebirungi biri eyo kati omala okuteekayo malayika zikubuuza athubuutu aw rujuu mwoli mubadde ogamba ti tuddeyo oba ogenda kusigala wano tetugenda tuddeyo naawe oba osigala wano omuntu naabuuza malayika nti mwafudde eno kabuli yange ati mwamuntwalawo kiba kitegeeza bulungi bwaki bwakabuli wala ekyalo esinga n'ekyalo obugazi esinga n'ekyalo obugazi weegazanya nga bwe oyagadde emirimu gino gijja Allah gyonna buli kalimu kalungi kuwakola akakola birungi akakola bumuntu n'atuula wangalabika bulungi alina emboozi ezinyuma ebyennyanja bijja okuva mu jjana emmere eri eyo okunyonywa tolina kirungi kyonna okujjaku mulwaga Allahumma qim saa Allahumma qim saa Allah yimirizawo qiyama kalaba bino biri bwebiti kale ate ngenda kufuna byenka kolama kabuli enyiridde bwebiti ayi Allah yimirizawo qiyama sisinkana abantu bange eyo towoowerayo ekyo kisagala omuntu akyesunga teri kuwoowa naye nga layini oba osemberedde ey'okuwoowa lwaki kubanga oli mu layini nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam alqabru rawda min riyadi aljanna ebiri mu jjana kuwoowa kati eno department emu ey'ejjana oba ojja kuwoowa mu ngeri yonna efaanagana kwekyo saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebigambo ebyo tuli ku lugendo lwaffe olukwatagana n'okufa khasatan lilmuminin eri ababadde balongoosa kuno ku bulamu buno obw'ensi ne beetegekera ekinnya ekyo bajja kukisiŋŋaana batya ebyo tugendako n'obuzibu atalongoosezza bwagenda okusiŋŋaana bwe buluwa betugenda okutambulirako omulundi ogujja wajazakumullahu khairan wa ahsana Allahu a'malana jamii'an walhamdulillahi rabbil alamin.